Mpozi mu kaseera kano akazibu, akaseera akazigizigi, akaseera ak'okubeera nti buli muntu mweraliikirivu, ekyokulya kigenda kubeera nga kivaawa, ekyokunywa kigenda kubeera nga kivaawa, abaana bange ngenda kubaliisa ki, abaana bange ngenda kubanywesa ki. Mu kaseera kano akazibu kennyini mwe tugenda okulabira abantu Katonda be yayimusa emitima, abantu Katonda be yawa emitima egyagaliza era emitima egisobola okubeera nga girumirirwa abantu abayinza okubeera nga bali mu bwetaavu. Mpozi obutakulwisaayo nnyo mu kaseera kano Pastor Robert Kayanja owa Miracle Center yamaze dda okubeera nga ateekawo embeera, yamaze dda okubeera nga agula emmere empitirivu yagitumizza era mu kaseera kano agiyina ku kathedro ye, naye nga kampeyini ye gy'agenda okubeera nga akola kwe kubeera nga agenda kubeera nga agabirira abantu abawera ddala 5. Pulaani ya Pastor Kayanja egamba nti ayagala abeere nga agabirira abantu abawera 500 buli lunaku okumala ennaku 30. Kampeyini eno egenda kubeera ng'eyamba abantu bayitirivu nnyo. Kyenjagala mmanyi baganda bange nti kino Pastor Kayanja kyakoze kya njawulo nnyo era tusuubira nti abantu bonna abalala abayinza okubeera nga balina obusobozi oba abantu bonna bayinza okubeera nga basobola okubeera nga beerekereza ekyo kye balina, basobola okubeera nga bavaayo ne basobola okubeera nga babeera nga bataasa ku bantu abasigadde mu ggwanga lino Uganda, kubanga tusuubira nti Pastor Kayanja Katonda yamuyimusa era mugagga nnyo naye ate waliwo abagagga abamusinga. So nsaba abeere nga asavinga nga example eri abantu abalala bonna abalina ssente n'obusobozi okubeera nga ssente ze batumye mu mayumba ne ssente ze batumye mu mabanka babeera nga basobola ozikozesa mu kaseera kano okubeera nga bayamba abantu abatalina mwasirizi, abantu abateesobola, kubanga njagala mukimanye nti mu Uganda population yaffe esinga, abantu ffenna abasinga tukola mmere ya leero, z'okozeewo olwaleero ze basobola okubeera nga bali enkya, ne mu kaseera kano transport yavuddewo nti omuntu osobola kubeera oba obeera Nsangi oba obeera Zana oba obeera Ntebe n'obeera ng'osobola okubeera ng'otambula okujja okubeera ng'okolera e Kampala, ate ne gy'ogenda okukolera ogenda kuguzayo baani ebintu kubanga nabo tebagenda kubeera nga bajja mu kibuga oba okubeera nga bava mu mayumba gaabwe. So ekimu ku bibadde biraliikiriza ennyo bannayuganda kwe kubeera nti ewaka ngenda kubeerawo ntya n'abaana bange nga tewaliwo kye balya, tewaliwo sukaali wadde gubanywa, ng'ovudde ku kya sukaali tewaliwo munnyo, tewaliwo bintu byonna byakukozesa mu maka. Naye omukulu Pastor Kayanja mu kaseera kano Robert Kayanja amaze okubeera nga avaayo n'asavinga nga example eri ba government officials, eri ba MPs ab'enjawulo abakoze emyaka emingi nga bafuna ssente z'omunnayuganda, eri abantu ab'enjawulo bonna abayinza okubeera nga bakoze business ez'amaanyi mu Uganda n'okubeera nga balinamu ssente okubeera nga amaze okulonkinga kampeyini eno. So mu kiseera kino kampeyini eno egenda kutandika Lwakutaano era nga Pastor Robert Kayanja agenda kubeera nga atandikira mu Kisenyi mu sababu z'e Kampala mu Silaamu awo, abeere nga atandikira mu Kisenyi okubeera nga agabirira abantu, naye nga bwe nkugambye nti pulaani ya Pastor Kayanja ayagala abeere nga agabirira abantu abawera 500 buli lunaku. Kitegeeza bw'atandikira leero ku Lwokutaano mu Kisenyi, ate olunaku oluddako ajja kubeera walala. Omusajja ono akoze ekintu ekyenjawulo ennyo. Bw'otunuulira ebifaananyi bino n'engeri gy'agenda okubeera nga agabiriramu abantu, n'amaziga gayinza okubeera nga gayinza okuva mu kiwanga kubanga kyakoze kya njawulo nnyo. Gwe njagala okimanyi nti mu nnaku zino entono ddala abantu abasinga batandise okubeera nga enjala ebalumira ddala. Enjala etandise okulumira ddala abantu, naye tukyali mu nnaku ntono nnyo ate nga n'abantu abalina obulwadde buno abakazuulibwawo bakyali batono. Gwe kubamu akafaananyi nga Uganda ewezezza abantu 50 singa Mukama abeera tatusaasidde, kigenda kufaanana kitya? Nti mu kaseera kano tuli mu kaseera kazigizigi ng'embeera bwe mugiwulira, naye abantu batandise okubeera nga bakaaba enjala n'okubeera nga abamu basula mu nzikiza kubanga ne kando ku dduuka zeeyongedde ebbeeyi. Gwe ate munnaye akasaketi k'omunnyo akabadde ku nnusu 500 okubeera nga mu kaseera kano kagula 2,000 ku 3,000 ng'ate omuntu akugamba sikasalako. Golowooza gye bujja mu wiiki ng'emu kigenda kufaanana kitya? Kiro ya sukaali eyabadde ku 3,400 mu kaseera kano olowooza eri mu ssente mmeka ng'omunnyo guli mu 3,000 mu 2,000? Baganda bange twesabire naye tugezeeko okubeera nga tusaba Mukama Katonda ayongere okubeera ng'awa abantu ab'enjawulo emitima, awa abantu ab'enjawulo okulowooza ku bantu abasigadde, kubanga abantu bangi nnyo mu Uganda muno balina ssente, bayitirivu bangi. Kugamba abantu ab'oluwatu balina ssente empitirivu nnyo, ate abantu abasinga obungi baavu nnyo. So kakati abantu bano engeri Katonda gy'azze nga abayimusa mu mbeera ey'enjawulo n'abeera ng'abadde abagabirira, ke kaseera nabo babeere nga bagabirira abantu ab'enjawulo mu Uganda okusobola okubeera nga tusobola okuvvuunuka enjala eno egenda okubeera ng'egwawo. Era Pastor Kayanja kye yakoze ky'amaanyi nnyo
okubeera ng'agamba nti bagenda kubeera nga badelivalinga emmere eno mu bitundu ebyenjawulo, si kubeera nti katusubye nti kyebagenda okukola nti si kubeera nti bwe bagitwala mu kisenyi abantu abali around mu kisenyi bagenda kujja babeere nga basimba layini oba babeere nga basobola okubeera nga bafuna emmere eno. Kubanga ate bwe banajja ne basimba layini kigenda kuvaako ate obulwadde buno okubeera nga ate busaasaana, kubanga omuntu bw'anaawulira nti emmere bagitadde mu kisaawe ky'egindi alina okubeera ng'ava gy'avudde yonna abeere ng'ajja okubeera ng'akola ki, asobola okufunira abantu be ekyokulya. So ndowooza enkola eyandibadde entuufu Pastor Kayanja bwe kubeera nga afunayo abavubuka be n'abawala abasobola okubeera nga beekuumira ddala bulungi nnyo ne basobola okubeera nga badelivalinga emmere eno luggi ku luggi, kwegamba door to door, nti bwe bajja mu kitundu nga ekyekyengero oba ekyensambya ne babeera nga bagenda kusaavinga ekitundu ky'ensambya luggi ku luggi okutuusa abantu abo tageti yaabwe gye balina ey'abantu 5 oba okusukkamu be basobola okubeera nga kubanga abantu bana bakkiriza okugenda babeere nga basimba layini basobole okubeera nga bafuna emmere mu kisaawe. Abantu bagenda kugyawo obulwadde buno era bugenda kubeera nga mu kiseera kino buddamu okubeera nga busaasaana. So omukulu Pastor Kayanja tukwebaza bambi okubeera nga ofunye omutima ogwo nga Katonda akuwadde okulabisibwa, akuwadde omutima ogulowooza ku bantu abasigadde, n'obeera nga mu butuufu musajja gwe oguze emmere eyenkana bwetyo ate nga ogambye nti bw'alina eggwawo ogenda kutumya endala, oyagala kufiidinga abantu ennaku ezo weeya ddala 30, kubanga mu nnaku 30 tusuubira nti osanga wayinza okubeera nga waliwo change. Naye era nkakasa nti ennaku 30 bwe zinaggwako Pastor Kayanja tayinza kubeera ng'alekerera abantu be era ajja kubeera ng'afuna emmere endala ate asobole okubeera ng'agabirira abantu be. Mpozzi n'abantu abalala abalina ku ssente, b'official ba gavumenti muveeyo mu kaseera kano akazibu, kubanga temulowooza nti mulinze wiiki 2 ziggweko. Abantu batandise dde okubeera nga balumwa enjala, batandise dde okubeera nga basula bubi, abantu balina amasannyalaze, abantu balina mbeera, kugamba nga ate kakati eza sukali bwe zikubula oba ez'omunnyo ogenda kujja bwe zisasula amasannyalaze gayaka. So mu kaseera kano tubasaba muviireyo ddala nammwe mukoppe Pastor Robert Kayanja ky'akoze. Pastor Kayanja tukwebaza okubeera nga osobodde okubeera ng'olowooza ku bantu mu kaseera kano. Baganda bange musobole okubeera nga musharinga vidiyo eno, abantu abalala basobole okugiraba n'abalala bagetinge inspired okubeera ng'ate basobola okubeera nga bakola Pastor Kayanja ky'akoze olunaku olwaleero, ng'ate agenda project eno okubeera ng'agilonkinga ku lunaku olwokutaano abeere ng'agabirira abantu inshallah.